ekisinga obunene ku ndovuganya gavumenti kyaddaaki olunaku olwajjo abadde balowooza nti omukka gunaalabika ddi kyaddaaki gwalabise kaadi ticket oba bendera ezaabo abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa parliament kyaddaaki olunaku olwajjo zaagabiddwa. Waliwo abali mu kubinuka amasejjere kubanga baafunye, waliwo abakyemulugunya oba abeemulugunya olunaku olwaleero abamu bagenze ku kibiina kyabwe ekavule laga nti abantu be balowooza nti baakoze ensobi, balowooza nti tewabaddewo bwerufu okubeera nga bamiddwa bendera bwe batyo. Ffe tubuuza olunaku olwaleero nti bino bye tulaba ebigenda maaso mu kibiina kya NUP bibatwalawa biraga ki era bitegeeza ki ekibiina kino naddala mu kalulu ke tugenda mwaka bonna ak'omwaka ogujja ogwa 2026. Mu studios bannange bendi nabo tugenda okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ye Charles Romushana Munnabbarometer bwe tuba buli lunaku bwe ruti. Nina Moses Bijirwa Ssaabawansi w'ekibiina ekijja ekya Common Man's Party, nina Honorable Haruna Kyeyune Kasolo oyo ne Munnabbarometer ate nga minisita atuba naye olunaku bwe ruti. Nina Honorable Medad Lubega Ssegono Mbaka wa Parliament akiikira abantu ba Busiro East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ava mu kibiina ekya National Unity Platform, y'omu ku abo kati aboogerwako oluvannyuma lwa kaadi zino okubeera nga zigabibwa. Ekibiina tekyamuwadde kaadi kukikwatira bendera mu kalulu k'omwaka ogujja. Again, nina Honorable David Lucha Mzikalwa nga Mbaka wa Parliament ava Busujju mu district y'Emityana naye ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Again, tugenda kubeera ne Honorable Betty Namboze Bakireke nga Munnabbarometer ate nga Mbaka wa Parliament owa munisipaali ey'e Mukono ajja kuba twegattako ku line twongere okuwulira ye endowooza ku nsonga zino. Lutamala budde njagala kutandika ne Honorable Medad Lubega Ssegono akali amaggwa. Ssebo tukwaniriza, njagala I need to start by asking you whether oli surprised n'ekyasaliddwawo ekibiina ky'obutakuba bendera. Namusaba tulaba lwaki tosoose ne munnange yagifunye nga bwonteekateeka ng'omuntu ogambye nti abamu babinuka amasejjere nga balala bali miranga na biwoobe gandibadde nninda nemmala okusangula amaziga nze ali mubiwoobe. Anyway, ombuuziza ki? Weewuunyiza decision eyakoleddwa ekibiina kyo babadde ogisuubira? Well, ku myaka gyange okutegeera kwange n'obumanyirivu bwange wabeerawo ebintu obubonero abasajja abakulu edda enkuba bwe yabindabindanga nga bagamba nti bw'eba evudde sayidi eyo toyanula, bw'eba evudde sayidi eyo tejja nakulinda kubimalayo nti kuŋŋaanya obikeko eneetusammukako eneesammukako naye baako byotaasa. So ku myaka gyange obubonero enkuba bw'eba eneetonnya ndaba. So olina obubonero bwe walaba n'otegeera nti kaadi nyinza obutagifuna? Yes. Ekisooka ka nnyonnyole abantu ekiri wano nti siri bitter. I am actually better. Siri munyiivu, siri munyiikaavu eri ekibiina kyange. I am okay. And I am at peace. Nina eddembe mu mutima. Waliwo abaŋŋambye mikwano gyange zeseebase ffe twasuze bubi embagumya ne mbagamba abooluganda mufune emirembe kubanga nange neebase. Mukama waffe yabuuza abakyala nti naye temufaayo? Kale temukaabira nze naye mmwe mwekka n'abaana bammwe. So njagadde kugamba abatulaba bannansi nti ne bwe nnaaba njogera bansonyiwe abali eri bwe baba balumwa kuba mugambye abantu balumwa, abantu babadde bankubira amasimu bwe nnaayogeranga atalumwa. Ku lw'eggwanga nfaayo kubanga nze nfaayo nnyo ku mutindo
gw'obukulembeze kyobola mpaddeyo omuwendo munene nga nze okwekolako omulimu gw'okweyongera ku mutindo ebbanga lyonna nga neewala okwogera nga seetegese neewala okwogera ku byesiinaako obukugu njogera nnyo ku byeninako obumanyi so ebyo bwe byabaddeewo waliwo abamawulire abambuuziza ne mbagamba ebigambo bino nti twabiraba twabirengera twabiraba twabimanya twabyetegekera so omutima gwange tegwekanze obuzibu bwavudde wa honorable Medad obwo butampa kaadi sisobola kumanya ojja kubuuza bali kubanga bwe bayita ab'ebisaanyizo nasitula ebisaanyizo ne mbiteekayo byemmanyi n'okutuusa olwaleero nti bisinga ku by'abalala naye ŋŋamba ku bisaanyizo ebyo ebyalangirirwa bwabanga waliwo ebitaalangirirwa nnyinza okuba nga ebyo saabigira ki saabimanya naye ku byalangirirwa namanya nti mbasingako ekyomukisa omubi njogera ngaera abasajja abakulu nateeka ebisaanyizo byange ku mmeeza mwe abamawulire musookasooka ne mumbuuza kyendi ne mbabuulira kyendi abantu mumulaba omusajja azze mu kwewaana n'ebifaanana bwe bityo owulidde buli lwe mbyogerako abantu banyiiga bunyiizi naye nga bwe nandibadde neewola ku bya munnange nti singa tekibadde nti biwewuka nandyewoze ku bya munnange ne mbyambala ne mbuulira abantu nti bannaye kino kyendi ne mbalimbalimba naye bwe kiba tekyakkuliramu tosobola kiyigira ku myaka gino so nze I am okay nti abakulu basazeewo omanyi kapiteeni wa ttiimu bw'asalawo n'agamba nti gwe yingira gwe fuluma n'atakuteeka na katebe naye n'agamba fuluma n'ekisaawe ti mubufunze bwe batakutadde katebe kubanga gwe bajjayo bamugamba tuula wali bwe batagamba tuula wali baba bagambye ogira ki fuluma kitegeeza tolina maki tolina bakulu baba bakusudde ebweru kati nga ffe abamanyu onoonyeyo ttiimu nga Arsenal ekulonda ekkubo owulidde so I am okay I am at peace and I'm free kapiteeni wa ttiimu ye yasazeewo oba akaguwa ekibiina kye kaateekawo omuli okusunsula wali mu komiti ne ground oba nali naawe oba nali n'enjala kaggwa ndowooza mu programu y'Olungereza ne mbaako ebirowoozo bye nawa ng'omuntu abadde mu kino jjukira twakola constitution y'ekibiina ze nakuliramu mulimu gw'okugikola nga tulambika engeri ki pate gye yandibadde conductingamu ekolamu okusunsula kuno ekyomukisa omubi constitution eyo tenafuna mukisa kukola kubanga eriko envumbo ya kooti olw'okuba enkola gye twakozeemu yabadde ad hoc nga gye twakozesa ku mulundi guli nandirowoozezza nti pate yandibadde egezaako okugoberera modo eri tewaliwo kyabadde kigigaana kubanga kino baakikola administratively pretty much understandable nti ate obanga constitution bagiganye okusibwa mu nkola bwe tuba abokukola kyetusazeewo ng'obukulembeze kyandibadde kyefaanaanyiriza ne kiri kye twateeka mu constitution kubanga kyali benchmarked kyali discussed ne kibeera approved at all levels ekyokubiri kye nagamba nti twandirowoozezzaako ku ngabo y'obubonero nti bwe mba nzija mu pano nga waliwo guidelines ennambike ezigamba nti tugambe mwenna mwali mukoze ku interviews ogenda ku interview tugambe ey'omulimu by the way nyinza okuba nze omu atakolanga ku interview ya mulimu kubanga criteria nagisangawo omulimu gwe nasooka okusaba kusomesa mu university nga kasita oteekayo ebbaluwa nga ebisaanyizo bitaddeko tebaatuyitanga kukola interview gwe mulimu ndowooza gwe nali nsabyeko oguli fomo naye abalala mbadde nkozesa abantu tuteekawo netugamba nti omuntu bw'ajja nga alina PhD kimuwa points 10
bw'ajja ng'alina masters degree kimuwa points 8 bw'ajja ne bachelors kimuwa points 6 bw'ajja ne diploma kimuwa points 4 assuming nti omulimu n'owa diploma asobola okugusaba n'owa phd n'agusaba ne tugamba nti bw'ojja ng'olina experience efaanana bweti ekyo kyokka kikuwa points bweziti so ne mmanya nti Adam Kungu alina phd alina experience ya myaka 10 nze nina bachelor's degree tie nina experience ya myaka 7 n'olwekyo Adam Kungu bw'aba asabye sigenda kukola ki kutawaana olw'ensonga qualifications ansingako nsobola n'okutuuka wali n'ekiddukamu naye bwe mujja nga bagaye bugambi field nkaaga wali ana oba bakubuuzizza 2+2 omulala ne bamugamba owaye nti Suez Canal baagimaliriza ddi kegaba waliwo yafulumayo naga ho oluzungu olubadde wali muganda wange mufudde yajja wandiise ne busamale bwega bwe twabukolanga oba twabukolanga mu high school naga kale bino byonna bye nasomye baleeseeko ekibuuzo kimu kyokka kakati n'ova ku ekyo ne bagamba nti field nga nayogera ku kye bayita transparency bweru nalowooza nti nabakulu bayizo bijja naye olwokuba nti sinze ensalawo nga waliwo abalala basalawo basalawo be bamanyi marks zaabwe marks bwe baazigabye ne bwe bazimpadde olwazifunye babiwulidde n'enseka ningamba nti kaŋŋende mu maaso. Okay, good. But we're subjecting a process eyo wali osuubira something different? Did you expect something different? In fact waliwo President Honorable Sseggona ku buyivu bwaliko ku experience gy'alina n'ebirala akimanyi nti amaanyi gali mu bantu. Okay? But lwaki ye subjecting ku process gy'amanyi nti erina ebizibu n'asuubira different results? Wabeerawo rules of the game. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo kye bayita humility obwetoowaze. Adam Kungu oli muto ku nze ebisaanyizo ebirala simanyi naye gwe interviewer ku pano eno ordinary nandigambye nti baleete King Karisa ye muntu gwejja okusobola okwogera naye ne tutegeeragana. Ekyo bakiyita humility. Waliwo ebirala actually ekimu ku bye banvunaana nti siri humble naye muntu ki ali humble okusinga oyo agenda neyeteeka nakkiriza neyeewetako bwati n'atuula ku minzaani n'abantu be natudde nabo ku minzaani. Mwami Ssebuufu y'omu ku bali ku pano eyo n'abalala. Saagala kwogera ku pano naye ŋŋamba nti gundi avuganya nange ne gundi avuganya nange nga ordinarily mu mbeera eya bulijjo omuntu yandigaye bugambi no I must give way. Naye nintuula nabo ne bampita nentuula nabo mu tenti nenva mu tenti nengenda mu kasenga akaddako actually ku lubalaza nenva ku lubalaza nengenda mu kasenga akaddako najja ki ekyo bakiyita humility eri ababadde banvunaana obutabeera humble oba mwetoowaze. Naye Honorable, but you see oyo yenze nekkakkanya kubanga Bayibuli bwekyo bwe ŋŋamba nti ffe abekkakkanya tulisitulibwa. Olowooza enkolagana yo ne eyali deputy president w'ekibiina kya NUP Honorable Matia Mpuuga eyinza okuba nga erina kye yacontributinze ku kukuuma bendera eno oba ticket? Well, yes and no. Kisoboka kubanga yes first ebya Honorable Mpuuga nga tebinnabaawo era waaliwo obubonero baabo bajja bonna abo babeera bonna byonna bakola bwe bati ne bwe bati waaliwo n'amawulire ge twafuna nga abo balina okufuluma abo tulina obbagoba n'ebifaanana bwe bityo nze sigoberera ŋŋambo I ignored. Ekyokubiri ne bwe byabaawo tuvumiddwa Kungu n'omuntu atalina bisaanyizo byatula linnya lyo
Yes. Qualification To mention your name. Yes. Nkyeyogera ntegeera ate ndowooza ndi mukulu ekimala n'omuntu mu mbeera eya bulijjo atalina bisaanyizo byatula linnya lyo naye nakulikwata n'alivulunga mu bisooto bwate naye n'ogenda okumutunuulira nga atuula ne bijirwa mukwano gwo oba mukamaawo mu kibiina oga yinti mwami Kasolo bijirwa nanvuma bwatyo naye omanyi abaana abo naki you ignore so ekyo kisoboka naye on the other hand waliwo ebintu byesejjusa mu bulamu kungu ndowooza nga bwe tuli wano olw'omusana ayinza okuba yatusingako obukulu kuba namulaba yakola CA ku lw'omusana ne General Museveni ani asinga obukulu kyenkana benkana tojja kufuna kaadi ate yagenze Yes. you see tewejjusanga kukola kintu emmeeme eyo kyekkiriza nti kituufu waliwo omusajja omu bensinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga lino bamuyita Honorable Amanya Mushega Amanya Mushega lumu Honorable Amanya Mushega ndowooza yali meant kuba General singa ensi yali etambula bulungi yagamba nti yasisinkana Honorable Mama Mbabazi mu 73 nga siriiwo ne General Tafiire naga kati nayawukana nabo mu by'obufuzi nkwana emikwano emijja olw'okuba nakyusa ekibiina ky'ebyobufuzi oba olw'okuba ebyobufuzi bikyuse nti kubanga mpuuga mukwano gwange muganda wange nyimiridde naye mukyenzikiriza mumeme anyinza okuba omukyamu naye mmanyi ndi mutuufu nti talina musango ogwo gubeera omusango ngwetonde naye nakyo tebakinvunaana singa kyali bwe kityo lwaki mubuusabuusa nti oluusi teri mugezi ayinza kukinvunaanira bw'atyo naye bw'aba asazeewo kukinvunaanira pate terina mitendera gikwasa mpisa bwe gubanga gwe musango ogunkwasa empisa akakiiko ka EMC Election Management Committee ye disciplinary organ erina okunkwasa empisa saagala kukemebwa kulowooza nti people can stoop low eyo nebeera ensonga naye bwebadde bubayita ne bakuwa ensonga zaabwe oba oli awo lwaki but maybe a quick one what next kubanga kakati bendera bagikumye simanyi kyozza kugenda kwesimbawo nga independent oba ogenda kuba mugonvu ekibiina ogenda nti kansigale eno nkolere ekibiina kati ate nkolere ekibiina nkikolere mulimu ki gwolidde bampadde mulimu ki basobola it's not late basobola okuvunanyizibwa obulala bagambire bakugambire ki bagambire nti bampe omulimu bampe olweyo bampe ekisiimuula nkole naye kati for now siri deployed so siina buweereza bwe nyinza kugamba nti buno bwe ngenda okuwa ekibiina. Are you standing as an independent you see candidate again mu Busiro njagala omanye kino I have no personal project mu parliament ya Uganda. Look at me, I have no personal project mu parliament ya Uganda. Mu parliament ya Uganda ndi deployed. Abandeployinga bawerako, there are different stakeholders. Abantu b'e Busiro be bampa deployment mu 2011 Busiro East to be specific. Anti nkemebwa okwogera Busiro nali kuba abantu nze gwe bayita omubaka w'e Busiro. 2016 ne bakiddamu 2021 ne bakiddamu so 2011 ne 2016 the other stakeholder and deploying akyali kibiina kya Democratic Party 2021 abantu b'e Busiro begatta n'ekibiina kya National Unity Platform so one stakeholder has spoken yazudde gwalowooza nti yansinga n'abantu b'e Busiro ngenda bbawo omukisa mbabuuze olunaku lw'enkya
ntandika nkya okukola okwebuuza kwange. Ogenda kola consultation. Nja kukola consultation. This is not a personal decision. Oh, so, okay. yes. Good. Njakudda. Well, Honorable David, gwe at least bendera wagifunye. What do you make of amaloboozi agavuddeyo ageemulugunya ku nkola y'ekiddwa mu gaba kaadi zino ku baba palamenti? Bwana Kungu, nze nebaza Katonda nti bwe twali tufuna cards mu 2000 naliwo. Era nabaddewo nnyo nga tufuna cards oba kale flags mu 2025. Criteria eyayitiddwamu eringanga yeemu ne gye twakozesa ku mulundi guli. Newankubadde ku mulundi guli yafunzibwa kubanga era waliwo abasindikibwa ku ground ate era waliwo abatuuzibwa ne babaako ebibabuuzibwa. Naye waalingawo n'okugamba nti Kungu ansingako ku kino, Kungu kamulekere. Ku mulundi guno nze sirina bwe ŋŋamba nti lwaki tewawadde kaadi gundi, olw'ensonga twatudde ebigezo. Kungu bwo misfiringa tekiba kizibu kyange nga nze nagenze nentula ekigezo kyange nempita ntwala bulungi. Bwe tuba tutudde ekigezo no misfiringa questions zo, it's none of my business kubanga zange nzikoze eki nziyise. Ekyokubiri oba okopye oba ogize otya oliwaddemu okitwala nga bw'okola ki bw'okyagala. Naye ekikulu kuyita. Ekyokubiri bw'oŋŋamba nti waliwo ebirala ebyakonsideringiddwa out of the examination oba out of ebyo bye tulabako, ekyo saagala kyogeraku kuba sikimanyi. Njogera ku ekyo kye nayiseemu. Ekyampeereddwa Owekitiibwa Sseggona akyogedde bulungi. Kaadi bwe twazifuna mu 2020 twalina roles nnyingi ezalina okuyitisibwamu okulaba nti ate akatiba okatuusa basobola okukakuddiza oba obutakakuddiza. Ekisookera ddala okunakyalinga flag eyo. Simanyi oba ntegeerekese bulungi. Okunakyalinga flag otegeeza ki? NURT Nope. nakyalinga Okuba nti ekuwadde flag n'ogenda nayo ku ground n'owangula n'omala okuwangula ogikutta otya Okuginyweza. oginyweza oba bagikuddize oba tebagikuddiza. Abamu bagikwata bulungi, abalala ne batagikwata bulungi. nga Sseggona. Nga Sseggona. It's up to you okugamba nti nga Sseggona kyemmanyi nti buli omu yabadde amanya kubanga constituency ya Mwami Sseggona si ye constituency ya Kalwanga. Ebikola ewa Kalwanga biyinza okuba nga byanjawulo nnyo ku ebyo ebikola ewa Mwami Sseggona. Honorable Kalwanga, yes, manyi totuula ku election management committee but njaga tukozese amagezi aga bulijjo mu ndabayo ng'otadde nekiri nti siri mwogezi wa kibiina mu ndabayo ng'omuntu. Olowooza Mathias Walukagga biki bye yazzeemu, biki bye yakoze, bye yasinze Sseggona ogati gwe Walukagga kaadi yiiyo Sseggona bino bikulemye mu ndabayo ng'okozesa amagezi aga bulijjo? Saagala okozese criteria eyo esookera ddala nyakugamba. Bwe tugenda mu bigezo buli omu amuteekera question paper ku desk ye, kiri ku basis gwe ngeri gye wasomyemu empapula zo gye warivisinzeemu n'engeri gy'orespondinzeemu. Toyinza kuŋŋamba nti njaji ng'omutwe gw'ono engeri gy'agenda okuddamu ebibuuzo bye. So omutwe gwa Walukagga gwasinze Sseggona. Nkugambye abantu bakola ebigezo mu ngeri ez'enjawulo, ekikulu kwabadde kuyita. Ate ekyokubiri bw'aba
nga mukadde waffe oba Sseggona oba Walukagga kubanga si be babadde bokka mu race mwabaddemu ne Mwami Magoola kitegeeza abaagudde webali nayayise waali kyenyinako obukakafu kiri kimu nti background nga bwe yabadde esetingiddwa buli muntu yabadde ne capacity eyita naye nakugambye nti bw'omusifayaringa kebera kizibu kyoyo gw'otudde naye. Thank you. Njaku Honorable Haruna. Yes, omukka gwalabise Sseggona ticket tebafunye ba Joyce Baagala Mityana tebafunye n'abalala. Would you describe this nga betrayal eri abamu ku baana abatunuliddwa nga bakoledde nnyo ekibiina kya NUP? Nze nabagamba era mbadde newunya bwewuunya Honorable Sseggona okuba nti akyali mu kibiina ekyo kubanga ekibiina ekyo kyayatula nti kyo tekyagala abantu boogera luzungu wadde abasiba ettaayi era Honorable Mpuuga oluzungu lugumu era nettaayi enywera n'akola ekikye ekyaboogezi b'oluzungu n'abasibagi kati nembuuza nengamba Honorable Sseggona ono ku luzungu lwe lwonna nettaayi lyasiba nelinywera agumidde ku kyokusigala eyo mu boovulo kakati kubanga baga nti ffe bano bamusiba amadede twagala nibasimba ziovulo tajambalangako kati nze nja kubabuulira obulimba bujjagenda buvaayo twali wanewusa mufumbiro ng'awuza waliwo system naga nti mujja kweyambula tubalinze ku kaadi z'ababaka ba paalamenti. Honorable Sseggona y'omu ku basajja abagezi betwina wano mu Buganda ne Uganda. Mu mateeka tosobola kumubuusabuusa nti nti omusajja w'NUP nze nsobola tumupangisa emirundi mingi atuweereza emisango okitegeera bulungi kubanga ogenda n'omumaganga yaaliwo okitegeera obumanyirivu bwakola ki mu paalamenti bakoleyo mateeka kakati bwaba mu paalamenti bakoleyo mateeka kati ngaebibuuzo byo kubanga baseetinga nti bino ebibuuzo byebababuuza bitwala 40% eri ground yetwala 60. Nabagamba wano programu eri eyaggwa nti Honorable Sseggona bwa bibabuuza nti bya mu paalamenti performance naki ajja kubumalayo 40% bonna ajja kubutwala naye kakati bwana banakebera ku ground kale ne bwanaafunayo 15 era aba akoze eki kati kubanga okujjako nga wano yabuyise bonna eri ku ground ng'alina 0 kyesisuubira nti kisoboka. Ekyakimulina okutunuulira nti waliwo enteekateeka bano abasajja b'NUP gye balina naye nga si ya lwatu ey'okusaanyaawo buli mukulembeze ow'amaanyi ow'ettutumu mu Buganda. Yes, era webatunuulira bo akola ebirungi ye mubi, omugezi ye mubi, balina embeera eyo era kyovulaba nti ne ku Bwakabaka bwa Buganda nze mbedde wano tukulidde wano nga tolabangako muntu ne bwaba nga si Muganda addamu Katikkiro wa Buganda namuwendula ne bamuvuma ne bavuma Mama Nabagereka naki nga bambadde kala zaabwe naye nga wabulayo omuntu akola ki abagambako kati awo olaba nabo balumbawo kakati ate Sseggona yaani so n'olwekyo Sseggona kyekyamuleetedde obuzibu mu wuliriza anti mbikubuulira kyekyamuleetedde obuzibu Sseggona sooka olinde mmaleyo kakati ekibiina kya NUP ky'abaluganda abako n'ab'emikwano wali kategole ey'okubiri eddoboozi lyo
liyimba beesi bwogezaako kwoloobya vaasi ogimalayo si bino byakwogera mateeka oba omanyi bulungi okutegeka ebivvulu Seggona kuyimba kwe kwaganye kati kyeŋŋamba nayina beesi beesi mweri wali okompozinzeyo oluyimba wadde oyimba mu kwaya ya kyaki oba wali otegeseeko ekivvulu gomanye empewo gye etukomonda nga tutegeka ebivvulu kojja otweteekemu era bw'otunuulira abafunyizi kaadi abayimbi abategesi b'ebivvulu abooluganda abako n'ab'emikwano omusajja watwagwawo master of ceremonies nga zambaali kakati nkugambye wano tusirika nga bwula bitwasirise sigamba nti byoyogera bye bituufu kakati oli mukambwe fe twakwesirikidde naye sigamba nti byoyogera bye bituufu kakati bw'otunuulira ejjinja waliyo comedian gwe bayita Nswengere oyo ye yayise mangu lwaki ndi kubanga akati comedian oyo kubanga nze kimpadde okumanya nti abantu bano ategeka line-up kubanga bwe bafulumamukko ebweru bamanyi okuzanya firimu n'okuyimbira abali eyo kandi gwonoosuna ndengedde ki naye ate waliyo n'ekyakyesagala mubuuse maaso nakyogera wano nti abantu abo baliraana obulu manyi waliwo ffenna ebitugatta abantu bano abanywa omwenge ng'obasanze balina ekibiina kyabwe ekyokunywa omu ne bwasooza munne beesonyiwa mangu naye gwe va eri ebbali obayingiremu bano nga banywa omwenge batuulaawo ku nsuwa banywa amalwa gweova eri obayingiremu oyogera katono bwe kati bayinza n'ogukuyiira ekyo kibagatta n'abenzi naye embeera eyo omwana wattu ebakola ebagatta kakati n'abakubwa bantu abakubwa abo nabo bwobayingiramu n'otagezaako kubafaanana kati ebitugatta biba byanjawulo era bwoba okolegana nekkungu ng'oyagala munyweza omukwano nti kungu ono kusinga ki ekimusanyusa nti sawuna nti kati bwemba njakungu ono anjigiriza ebyamawulire nange nina kwesiba kaleesu genda mu sawuna bw'otakikola kungu aba akulimba tanza kuba mukwano so kakati toyinza kuŋŋamba nti ye sentamu yayise ne muganda we omulala egomba n'ayita nyanzi nti ye nubiyanili n'akola ki n'ayita kakati Seggona ye yagudde tuwa abantu eki kubanga muganda wange bw'abadde ayogera mwami Kalwanga nsaasidde abaana babunaye Seggona ontegera bulungi nti ayogedde naga nti nze ebibuuzo nayise kakati zitumbulya bali abaaguddemubunaye Seggona nga omulaba ng'ali mu kategole y'okugwa ekibuuzo era nzikasa nabalaba sajja tuyagenda ne briefcase mbadde mbalondoola era nga omusajja mwetowaze briefcase n'agijjayo ali mu maaso gaani ga kansala gw'olonze kansala kansala fuuti soja yagenda okubuuza member wa parliament kansala era nentundawe neŋŋamba nti era ndowooza nti oba abakema alina ekiddako njagala funa honorable Betty bw'okeera ku makina ogamba nti engeri gy'ozzeemu ebibuuzo nsaasira abaana ba mwami Seggona tetuzzeemu bibuuzo kuvoola kitiibwa kya bwa Seggona. Ekyokubiri, mwami Kasolo nze siri muyimbi, siri wa famire ya mwami Kyagulanyi. Toli wa Katemba. Siri wa Katemba. Tozanyanko Katemba. Sizanyanga Katemba. Yireka naawe. Tozanyanko Katemba gwe. N'olwensonga eyo muyafa temuli mukuzanya Katemba Kalwango obala kinaawe kugamba tubeere kiriya deka naawe tuleke kuvoola Kalwanga muzanyi wa Katemba linda kamaleyo naye honorable Kasolo ne information ejinjagala okuwa nti waliwo n'abayimbi abalala abataweereddwa bendera Big Eye yabadde esimbyewo mbadde nkyakuwa kategori endala gye baawadde gonsazeeko so nkyembadde njayo okumaliza nakyo kakati Zahara
listen Zahara njala mazima gaveeyo bamusindise makindi ewe Zahara omanyi muwala mulungi Zahara Yulika talabika bubi Zahara sinakola omwana wa black yafunye talabika bubi eyo kati bwena egitunuulire naye kyengezaako kugamba Zahara yasaba kaadi ki yasaba yawa mbaka wa parliament wa Kampala kitegeeza balina okugenda bakebere gulawundi ye eya Kampala tasabangako erigi bamuwadde kati bamuwadde basinziza ku gulawundi ki wemba njagala okufuna honorable Betty Namboze. Honorable Betty Namboze, yes, tukwaniriza abo bali kutwegatta kwenzira eka eddakiika zo zino essatu ennya tubuulire ku kibuuzo ekiri mu ddiiro okuswikinga ebifo bino abantu baasaba bifo birala bamaliriza nga babasindise walala ekyokulabirako y'omukyala Zahara Yulika. Honorable Kasola abuuza nti kati olwo ground gye bagenze bano okukebera nga bwe bagamba basinzidde ku ki oba otandikira Honorable? Lwaki nze nange ombeerera wa mutima mubi nombuuza ekibuuzo kyotabuuzizza balala mbalamusizaako bassebo ne banyabo mwebale nnyo nebaza Katonda atuwadde obulamu ate ne tuddamu ne tuwuliziganyaako era ne mbeebaza n'okumpa omukisa guno okujja okunnoonyaako eno gye tuli mu mwaka gwa 1925 manya gwa 2025 nti omanyi Fountain of Honor yatuzizze mabega emyaka mingi nga yeebaza bakasolo okumulonda atukulembere mu kisanja ekya 1925 1931 ekimu ku bizibu bye tulina ebinene newe bwe ekyo nga ndooza sinakituuka ku njagala kwebaza nnyo bannanga abanziruukirira mu bulwadde naddala abasawo ba Victoria Hospital n'abooluganda lwonna ne mutabani wange Sseggona mulamusizaamu ak'enjawulo nsanyusa okumuwulira nga musanyufu naŋŋamba nti tali bita ali beta kimpa essanyu lingi nnyo nze nga maama we. Tuli mu buzibu bwa kanaayo kyani mu ggwanga lyaffe wakati mu kuzimba enkola ey'ebibiina ne demokrasiya nga nto nnyo okuba nti okuva mu 62 we twafuna obwetwaze titwafuna mukisa kutambulira ku nkola ya demokrasiya. Tuli wakati mu kugezesa okuzimba enkola y'ebibiina ate nga tulina mukaweefube w'olutalo olw'okununula eggwanga. Oluusi entalo ez'ebbiri nzibu nnyo okukwatiza awamu. Olumu lwali yanguye nnyo singa olulala lwagguka. Singa tubadde nga tuli mu nkola ya bibiina bya bufuzi enteeketeeka obulungi wansi w'enkola ya demokrasiya n'ebibiina ebikola nga byetaaya singa osanga tuli wala nnyo okusinga we tuli kati. Gamba njijukira amaanyi mangi nnyo Oweekitiibwa Sseggona ge yawaayo ne commitment gye twalina ng'aba NUP okwewasa emateeka eyali badde asobola okwanukula ebibuuzo bingi ku bino kati ebitutawaanya naye nolaba nga mu ngeri ey'okunyigiriza ey'okulemesebwa nti ate ssemateeka waffe teyasobola kuvaayo mu budde ne tusigala kati ekibiina kiri ku myaka 5 kito naye ate nga kirekebwa n'okubambaga nti tolina na etteeka eddambulukufu eryali badde likulambulula kubanga ffe abaana b'abantu mu buli ngeri tetuli bangu kyetuva tweteerawo amateeka gatuluŋŋamye. To regulate society kintu kikulu nnyo ku mateeka nti buli muntu yenna ng'alekeddwa okukola omulimu awatali nkola ya tteeka liri awo ttongole asobola okugukola mu ngeri nga Katonda yekka y'ayamba. N'olwekyo ekyo ekintu kitukola bubi nnyo era njagala tukirowoozeeko nnyo mu puroguramu eno. Ate era kiba na kyabulyaza amaanyi puroguramu ng'eno ennambo gyetololeza kutugambe ku muntu omu lwaki Oweekitiibwa Sseggona lwaki gundi lwaki Namboze yafunye kaadi lwaki ono teyagifunye.
naye nze mbadde njagala n'okweyambako netwaleko mu kifaananyi ekigazi ekisingako awo lwansonga okukugamba ebyavuddeyo byonna byansanyusizza mba nkulimba because I'm also a human being. Mu bantu betwogerako mulimu bakwano gwange abaddala bwe tuwangadde emyaka n'emyaka benneesiga nabo abanneesiga bwe tulwanya entalo n'entalo. Ate on the other hand tulina a political party erina okusalawo okufirudinga ba candidate ng'ogyeko ekibiina tulina n'abalonzi bennyini kati abaatwesomera nti waliwo njagala kwotingako wekitiibwa Ssemuju yali ali awo olunaku lumu awo ku TV awo n'agamba nti we tulaga wano bannayuganda speed kwe bajjiramu obwesige bannabyabufuzi abali seasoned tutu ye nga akiteebereza nti bwe tulituukira mu kulonda kwa 19 kanti twazeeyo mu 19 mwabiri tu nga basobola n'okuga nti Maama Gundi atunda amanda wali ye MP waawe ekira kubanga abantu ebyobufuzi bannaffe abajja ba Mwami Museveni babikola mu ngeri ereetesezza abantu okugamba nti ye kyennyo bano eroyo nga bwe muwulidde agamba ye kyennyo bano abasiba amatayi batusinza ki hulidde omukulu Kasola awo abadde agenderera nnyo okunafuya agamba banange ne muleeta abayimbi naye nga nze namulaba juzi mu palamenti nga sipiika amugamba yogera bwoti Kasolo gwe minisita yogera bwoti ng'oyanja empapula mu ddiiro kale gamba nti nze nga minisita nyanja ekiteeso kino nga naye bwadda mu nyanja ekiteeso kino kati bali abasajja abazuukuka mu palamenti ezedda bw'asanga minisita bwoti bw'omuyitiramu ebigambo abyanjule agamba minisita kyono gw'oleese ye pulezidenti Museveni teyakyogera jjuuzaawo nti bannange kino ekisanja ky'abavubi olwo nno nga kyagezaako nno gamba mbu awanudde balowooza nti nno be bategeevu ye naddira abavubi n'abateekako ekigambo ekinene ennyo nti babaze nti nno be batategeera n'agamba nti kakati kino ekisanja ky'abavubi era owekitiibwa Kasolo bakiikiridde awo we twalina abakulu ba Mama Mbabazi ne bagamba nti Mama Mbabazi tetubetaagira ddala mwe ba Mama Mbabazi kakati kino ekisanja twetaagawo abantu nga bavubi betwetaagira ddala bwe batyo so bw'aba ayagala kwogera ku bayimbi oba ku bantu basobola okuwanula mu bitiibwa nga abakkakkanya ndowooza kiyinza okuba nga ennyonyi enkulu eyinza n'okuyigiriza ento okubuuka kyetulina okwebuuza nti abantu waliwo ekiseera bannayuganda bwe baagaanira ddala we twawandikira constitution ya 95 ne bagambira ddala nti tugambe nti okutukulembera oteekwa kuba n'obuyigirize bwe butyo lwaki ate bannayuganda babadde ku mutindo ogwo ate kati bagenze bewanulayo ate ne bagamba nti kakati tetukyafaayo omuntu kasita atusanyusa n'ayogera olulimi lwe twogera kitegeeza nti wabaddewo abantu okubayiwa ekyo tekisobola kunenyezebwa NUP ng'ekibiina wabula tukinenyeza abantu ababadde mu ggwanga in charge of the country abalina obuvunaanyizibwa wanu okulaba nga institution zonna nga mutwalidde n'ezebibiina z'ebyobufuzi zizimbibwa ne zibeera institution ezisobola okuweereza bannansi okuvaamu omulimu omulungi era tunaakola tutya okulaba nga tuzzaawo omutindo naddala wano mu Buganda. Omukulu agambye nti NUP yajja kuwanula Buganda ng'ejjamu buli bantu bategeera ereete bye bayise ab'ekibogwe naye nejjuze ewaabwe balonda katusookera awo ng'enakawaawo waliwo omukyala Margaret Zua yali speaker mu palamenti ya East Africa yagenda wala nnyo bagenda mu kalulu awo n'agamba bulola gwe owangudde ne bagenda wali ne baleeta a very seasoned Sekikubo
ne bamugamba gwe Ssekikubo gwe fuluma wano twagalawo Lwasande. Omanyi kati gundi oyo si mwami Kasolo oyo yakulembera wa NUP NRM mu Buganda. Nenga mutunya musajja we Lwasande n'okuyimirira agira bwati ne ngate ye Lwasande nno tatutte butwazi kadi naye nga ne gwagiseeko kumpi alese amutemudde kubanga omusirikale we yali amukuuma yamuleka mu ttaka. And we are counting 15 people abafa officially bwe baliwona muntu awasaanidde kusitula mu mwagwe kwogera ku nteekateeka yabadde mu NUP ku bantu be NRM. Saagala nakugamba nti ye yasinzeeyo obulungi nga bwegambye nti I'm also a human being, nange nina abantu bange benjagaliza naye ate saagala nnyo bantu baddawo bewe bubonero bwe basaanye bubonero nga yentandikwa y'okubonyaabonya eggwanga lyaffe nti n'abantu abamu ne bayitibwa okuyingira ebyobufuzi nga babiyingidde nga bw'olaba nti bwe twalina olutalo olw'omu nsiko n'abaana abato abataligenze mu nsiko balwana n'abatabangako basirikale basitula emmundu ne bazikuba nti mu biseera ebyakatyabaga otuuka ekiseera nga buli muntu yenna alina okuvaayo. Kyova olaba nayagadde nnyo Oweekitiibwa Kyagulanyi yabadde ayogera yagambye nti bannange temuwanika kifaananyi kyange mu kulonda kuno kubanga oba oliawo ekifaananyi kyange tekituukiridde. Ne tuwanike bendera ya Uganda kubanga tulina obuzibu at one hand okununula eggwanga ebintu tebitambula bulungi. Tulina okusala amagezi tutaase eggwanga lyaffe lino tuliteme muki mu ntata. Twewa endowooza egamba mu NUP